Musinkana badde wakati wa Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja n'abasuubuzi b'omu Kampala bakizudde nga ensonga y'abannannyini konteyina abayambako abasuubuzi bano okuleeta emmaali yaabwe okuva mu mawanga ag'ebweru bweviiriddeko emisolo okwekanama olw'ensimbi ennyingi ze babaggyako okubaleetera emmaali yaabwe. Yakyogera nti bano bannannyini kampuni eza containers babadde balina akasente ke bateeka wansi w'abasuubuzi bano abatasobola kuleeta container muntu omu, kati ne bavumaganya gavumenti ne URA owulidde nti be emisolo giri waggulu, kumbe na bano bakola ki? Fiizi z'abaana bazitadde ku bali. So kati ekyo nakyo twakizudde era ne kinogerwa eddagala. Ku nsonga y'abamusigansimbi ate abeetaba mu mirimu egyandikoleddwa bannayuganda, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja atutegeezezza nti waliwo akakiiko ak'enjawulo akatondeddwawo akagenda okuba nga kakulirwamu ekitongole kya KCCA, URA, poliisi ne minisitule ez'enjawulo okwongera okuzuula oba ddala kino kituufu tiwaliwo abasuubuzi abeetaba mirimu gino oba nedda. Kati ng'ekigendererwa tulabe waka permits z'aba n'abantu. Yajja nga investor kakati ali mu kusuubula buveera, yajja nga investor ali mu kukola butunda mu kikuubo, yajja nga investor akola atya? Kubanga tulina okwegendereza obutamenyawo enkolagana yaffe n'amawanga amalala. Kakati twagala regulations nti bateekewo enteekateeka ennungamu ey'okuregulatinga butya ba foreigners abakolera wano bayinza okugoberera amateeka agatufuga nga bannansi. Ku nsonga y'ebbeeyi y'ebisale eby'obupangisa wamu n'amasannyalaze agali nnyo olutatadde, Ssaabaminisita Nabbanja abasuubizza nga bwe bagenda osisinkana bannannyini bizimbe mu kibuga Kampala okulaba nga buli musuubuzi oba buli dduuka liweebwa mita eyalyo ey'amasannyalaze. Si buli muntu nti ajja kufuna waya, zijja kuba nnyingi nnyo mu Kampala. Ate tugambe nti ne enforcement ebeere nti buli muntu azimbe ekizimbe afune provisions ez'abapangisa baalina mu dduuka, baba bali bataano, buli muntu omuteekereko kayaka mita. Rebecca Ssenyonga Mulinde, NTV, Akawungeezi.